yagulawo ekibiina ekikene nga mwasize mutya kansubire nti muli bulungi. Program echencha kuva ku saa 12 mpaka saa nyamba nyengeddewo amanya nze Nakalema Shadia. Munange Seguya taliwo nengenda kuba mubawa alina omwami Dr. T nga babuulira ebikotagana ku federation ezize zitambula kubagana jawadewo ne Kenzo ayina ekibiina kyeno nayina ekikye kati byonna tugenda kuba nga tubitegeera olwaleero ekituufu kye kiriwa abadde nga tavangayo kwogera side tuulyako ku side yeyiye bituufu bibaga nti ayina ekibiina kye basi bituufu era waba kiina ekibiina kye kikola ki era bakiyita batya tumubaleetedde kati omwami Dr. T era ayakyeyogeredde ye mwennyini nakakasa nti ekibiina gye kiri era bakiyita FEMA era nga kyekyawandiisibwa ekibiina ekya Kenzo si kiwandiise kuba tebasobola kuwandiisa bibiina bibiri ate nga byonna bikola ebintu bye bimu. Ye agamba nti Kenzo kyakola si kituufu ekyokubeera ng'alwanagana n'abayimbi banne ate nga kyeyalina okukola kubatuukirira n'abannyonnyola nti munange ebintu bitambula bwe biti babikola bwe biti n'obeera nga bamweyungako tomanya ate yandibadde abaakolamu ekintu ekirala naye kansoke mubaweeko ali wamu ne Seguya ababuulire ekyekikwati kyekituufu ekiri ku federation eno era ekola ki era lwaki Kenzo yeesibye ku kibiina kino. Tulaba Josephat Seguya president wa Bulugamba tuli nsonga za federation katulina ono Dr. T ina federation tubuuza federation ya Dr. T yeriko federation ya Eddie Kenzo yeriko yekijja kiti yagiwandiisa ddi twagirabye ejjuzi Bobi Wine yamaze kwogera ku Eddie Kenzo oli otya Dr. T? Agende nnyo nsanyusa nnyo okubeera ku Bukedde TV. Bannayuganda mwebale nnyo okukuuma emirembe ate mwebale kwesiga Katonda mu bulamu bwammwe. Amanya nze Dr. T muyimbi wo producer wo writer wo taata ate nga musumba. Toyogedde baana na mukyala. Ndi mufumba ate era nina n'abaana ndi taata ngambye ndi taata. Ndoza nkyerabidde kyogera ndi taata ate omulungi ndi muzadde ate azaala obulungi azaala ebyensonga. Bye bitya? Kwe kubanga ozaala abaana era ng'obaagala ate ng'obalina obalaba mu biseera by'emaaso oyagala bafuuka ekintu. Ng'ate obapima omuwendo. Ekyo kituufu nnyo. Oyina bameka? Nandyagadde bangi nnyo okutuuka artists okusobola okulaba nga omulimu gwaffe gutandika okuvaamu amagoba n'ababadde banyaga ebyaffe bateekebwa wabbali bate ebyaffe oba babisasulire omuyimbi asobole okweyagala ng'ensi endala abayimbi baayo beeyagala. Baani abanyaga? Abanyaga ndowooza ye muntu nga ggwe amuninaanye wano bw'oba olina oluyimba lwange nga tolusasuliranga naye ng'owalufuna mu ngeri eteraga nti wansasudde. Ye copyright kiva ku Eddie Kenzo kaana ne Bobi Wine. Ng'ate bombi balinga abali ku mulamwa gwe. Nze ndowooza ekintu ekibeerawo okweraga eryanyi kyekisookera ddala ndoza kyensobola okwogerako. Abantu baba baagala okweraga eryanyi tebasooka kulowooza ku kiki kye bali n'obusobozi bwabwe. Nze siraba lwaki abaana ababiri batandika okukaayana nga ate kyebakaayanira bonna kyebaagala kimu music industry okutereera wabula okutema empenda engeri y'okuterezaamu y'ensonga so si kweraga lyanyi. Ani yali yeeraga eryanyi mu mbeera? Buli omu bw'agolokoka okwogera ayogera ng'alaga munne nti oba yalemesezza n'omulala ayogera nga yalemesezza. Ekyensonga kwe kumanya w'oyogerera na biki by'oyogera era mu kiseera ki ku nsonga ki kikulu. Bobi Wine kiki yayogera nga kikyamu oba kiragala yani gwe bw'olaba? Nze ndowooza olw'obulumi bwe tuyiseemu omuntu asobola okukozesa statement egamba nti mufuuse babbeega ekyo kyekisookera ddala naye omuntu asobola okitaminga bw'ati lwa nsonga alaba nti oyina kyolina nga kisobola okuvaamu omulamwa nga teweetaaga kusabiriza kyono ate okitadde wabbali wabula oyagala bwagazi bampe ekyennyanja kyokka ng'ate oyo gw'osaba ekyennyanja ate yalina okuwa eddobo ogende weevubire. Otegeeza ki mu mbeera eno Kenzo bw'agamba nti bani abafuzi mbeva muve mu bintu byaffe? Kye yali agezaako okutegeeza ate nakyo naye tekikola makulu lwa nsonga ebyobufuzi bye biteekawo legislature ate yebaga amateeka. Parliament yebaga amateeka ate kati tusobola kuavoidinga byabufuzi munnabyabufuzi omwetaaga kubanga yakuteerawo embeera bye bazimba policies okusobola okuteekawo ebintu bino so tubeetaaga naye ku lw'ensonga yaffe politics omwetaaga olw'ensonga yo twetaaga every organ eri mu system government biki. Kati mwe mwagenda Kenzo agenda okwogera nga ate tulina federation ekulira abayimbi gwe tewasooka kwogeramu naye ng'omuyimbi nti byogenda okwogera biri bwe biti n'omuyitiramu nga bw'ogambye? Ekyamazima kiri nti si buli muntu nti ayagala okuwabulwa oba abamu waba alowooza nti kyayogera kyekituufu ayinza okuba nekyayogera kyekituufu kubanga ekituufu kisinzira ku kyenzikiriza. Nze mmanyi nti kituufu naye nze ndowooza nti omulimu nga gwa muganda wange Kenzo nga bw'akyaguzimba obuzimbi gwetaaga okufuna amagulu
bw'osooka n'ozimba ekintu nga tekinnafuna magulu tosobola kifulumya kibanga omwana bw'afuluma talina magulu talina mutwe kiba kiwuduwudu so ekikyetaagisa kwe kutegeera ebintu bino bitambula bitya bw'ogamba nti natandise federation weetaaga okutegeera federation ezimbibwa etya mu mateeka mu ngeri entuufu federation eyimirira ku masiga ga associations ge gagiwa obuvunaanyizibwa bwo era federation tesobola kubanga mweronze nti mwami Seguya jangu nfuniraayo ne Kamungolo ne Jeni tujje nemugana tuzimbye federation koke kisoboka naye nga abantu bano balondeddwa kuva mu associations ebiranga EPTOM oba the umbrella that governs oba efuuka eddoboozi limu mu mbeera ya Kenzo byogereke kiwuduwudu kyeki bw'oba okyazimba ffena tulina bye tuzimba ne mu bulamu naye bw'oba tonnakitereeza kukifunira magulu kwe kiyimirira first of all bwe mba nina ekirooto senga mba ne bizinesi yange nga sina giri gyesitalinga kizibu okugenda ogitunda excessively because abamateeka bajja kunsanga for example senga ina product nga teriko stamp ya bakuuma omutindo nga teriko tosobola gitambuza kugenda wala osooka kufuna stamp kati ng'okyali eno wansi okyazimba teweetaaga ate kujjayo mutwe kubanga bajja kukubuuza by'otalinaako ansa ti mu mbeera y'emu eri y'ekibiina kya Kenzo bakamungolo be baani nze ndowooza nti bw'oba oyagala okuzimba ekintu ekinaayamba bonna weetaaga ba players era abamanyi ebintu bwe bitambula bwe njagala okuba omugezi kyenva nkwesibako nze ntera okukubuuza ebintu bibuuzo bingi nnyo because ekimanyi oli musajja mugezi kati amagezi sisobola kuba na gonna weetaaga okuŋŋaanirwako abantu abagezi abakuyamba okumanya ebintu ebyensi Kenzo bwe yatandika federation gwe ng'omusajja aludde mu kintu teyakuŋŋaanya bantu beetaagisa kumuliraana yakola atya yakuŋŋaanya abantu ate era abatamanyi kye balina kukola ogamba otya kubanga abamwetoolodde tebamuwa magezi matuufu ayagala okukulembera kirungi naye yeetaaga abagezi abatuufu abamwetoolodde abamanyi amateeka bwe gatambula baleme mulabisa bambi omanyi bino ebintu kankubuulye mwami Seguya osobolya ddala okufuuyirwa ne kariyayo kati ye azimbye ekintu ba artist bwe bakukyukira kati nga byendabye bagenze ne bakuŋŋaanya associations zigamba tumidenounces ebintu ebyo bigenda bikudamejinga oba shiba obaani bigenda byonoona erinnya lyo public netandika okujajinga kati ovuddeyo ne Bobi Wine omwogeddeko noyogera nono naye ng'ekyensonga ate obadde oyagala kuzimba mulimu kugatta ki ba artists mukulaba Bobi Wine bye yayogera nga tuzika katolo bwama nti copyright tugyetaaga handouts ezeetaagisa muyinza okwekankana no bimuli babbeega singa wali Kenzo gwe wali kikoze otya wali kyogedde otya walizeemu otya ekyensonga nina omusajja omugezi olwaleero njongedde okummangula ku bintu ebikwatagana ne communication angambye nti communication kusaba specialization in something kakati bw'oba ogenda kwogera nga gw'oyogera naye takyali Bobi Wine is a politician he has followers ayina enamba y'abantu tebakyamulabanga muyimbi bw'oba oresponding bw'oba oyogera gyali toyogera naye ate nga ayogera n'omuyimbi omanya kyogenda okulumba nosooka weeteekateeka kyenva nkugamba nti kyetaagisa nnyo kati nga Kenzo bw'abanga kintu kyabwe nga kituufu teyeetaaga kuvaayo kwogera all the time beetaaga PR ng'era yakuŋŋanya information eyo nga yasooka okwogera ne kati bw'aba yamaze okwogera ani omulala agenda okwogera nga ekibiina kirina omwogezi waakyo like ogambye kyetaaga PR machinery spokesperson ng'amanyi amawulire naye ate Fina Mugerwa ye mwogezi wa federation oba kale ye PRO kakati ulire ensobi 5 Fina Mugerwa muwala wange abona those are my boys kati nga Kenzo bana bazze nga bayimba nga tubalaba but Fina Mugerwa kati so kulabe contradiction ye se general secretary wa association ya UMA eyayina ekigendererwa ekyokufuula UMA at association efuuke federation which was also wrong okitegeera kati ate avudde mu association agenze mu federation gyamanyidde ddala nti teyina associations ate n'afuukayo omwogezi waayo isn't that excitement abantu abakulu babeera excited kisoboka ani atabeera excited but kyekyabaddewo tusobola okubanga ba artist tulina ebitutawaanya ensonga ezisooka era ddala omuntu amaze okunyagibwa aba mwavu bw'omutega ssente awo anoonya kyasobola okukola okuzeeyungamu so ze nandowooza nti ssente zisooke zidde ku bbali tutereeze omulimu gwaffe twegatteko abantu abagezi ngammwe mujje mutuyambe how can we communicate in a better way ensonga zaffe zisobole okutuuka mu parliament ne ku bantu ab'enjawulo ba stakeholders ne ba consumers bategeere nti nkozesa oluyimba
naye ndukozesa mu bukyamu Dr. T ono kamuweeyo 10 asobole okuddayo mu studio akole video asobole okufuna amaanyi agawandiika oluyimba enkya omuntu atandikibwako owa wansi ng'alina oluyimba lwange mu ssimu awulire ekyo agambe naye manyi kyetaagisa katandika okusasula ki ndowooza mumwewuliriddeko mmwe mwennyini engeri gyabadde nze kyasinga okuluzibwa bandibadde bakwataganye kuba Dr. T engeri gyekinti yatandika ekibiina kino yandibadde akwatagana ne Kenzo ne bayunitinga ne basigala mu kibiina kimu kati ngenda kuba mubongera ali wamu ne Seguya ayongere kubeera nga abannyonnyola era agamba nti zino ssente ze babawadde obusente butono ye bamuwadde emitwalo 8,400 naye ssente zo zikola ki omwaka mazima ddala naye anyway osanga ye nga musiimu ne ssente ezo kasooka ayongere okubannyonnyola bye bagambye nti muyinza okukakana nga muli babbeega handouts akasente ako akaweebwa abayimbi gwe okalaba otyakko ekigambo bw'ogamba nti muyinza okukakana nga muli babbeegas kigambo kituufu kubanga when you are not protected ng'ebibyo babitwalira bwereere okukakana nga eyakubba omubbi omusajja omu yayimirira mu meeting ne kinkwasa obusungu sitera kunyiiga naye n'agamba mmwe muli bavu temulina kye muyina mwepankapanka ozze kunnyamba okimanyidde ddala nti gwe otokoze mulimu gwe okuprotectinga bintu byange gwe security gyendi nompita omwavu nti temulina kye muyina temwefaako noga tugenda bayamba nedda yani oyo aseke bisibiyingiramu naye nentunulira nti naye kwasinzira okwogera naye ayogera tamanyi tigwe ŋŋamba nti mwavu talina kyalina ate oluyimba lwenduyina mu ssimu ndwenjoyinga nga ate saalusasulira n'essimu ye bwevuga kitegeera so ffenna tulina okutegeera era effort yaffe yali nti bwe nali nga nkulembera UPRS omulimu gwe nakola mu myaka 2 n'ekitundu okugezaako okumeka sure nti ebyalinga obutategeera obutalabibwa obutamanyibwa twagezaako okubijjawo nga leero yadde siiri mukulembeze waayo era olaba nti waliwo enkyukakyuka ze twagala gavumenti ekiyingiremu era n'ekikola okitegeera kwe kumanyisa ekintu n'okiteeka mu bantu kambuuzeeko katono nga tunadda ku nsonga eri wakulemberako UPRS twalabye Kalolo Kasiita bamuwa emitwalo 2 mwaka mulamba music we Angela Tatumba mitwalo 10 busente nga butono kakati ekisookera ddala okuva mu UPRS yes okuva mu UPRS kino kye kisookera ddala w'oluganda osobola okuba nga olina erinnya olina n'ennyimba naye nga music wo tebaamukubye ku radio ezisasula UPRS royalties ng'ezaakubye zaagaana okusasula kati nze bwe nasobodde okukuga for example nange bampadde emitwalo 8,400 bana musonyiwa za mwaka emeka ezo oba za myezi emeka za nnaku mmeka za mwaka simanyi naye katonenya UPRS kubanga ne media houses for example nga bukedde senga mugaana okucomplyinga nga tubaleetedde nafuna endeekaayana nyingi nga ndi mukulembeza wa UPRS kati buli artist ate otulumbye mu media bagamba na mulina okusasula bana abayimbi baffe balina okusasula okuba music and so on naye waliwo abaagaana ocomplying tubeera ne meetings nyingi aba communication UCCU ekibiina ekikuŋŋaanya aba radio aba TV abaki ne tubagamba naye muteekeddwa okusasula kati baba tebasasudde yadde bakuba ennyimba zo waliwo bannakigwanyiza abamu bakwata abayimbi ne bakola media houses ezimu nzimanyi era twafuna obutakkanya nazo nesi butakkanya wabula twali tulina okutegeeragana bakwata fomu ne bayita omuyimbi oyagala tukukubira ennyimba zo juza wano nti ozituwadde tuzikube tuzivunaanyizibwako tetukkirizibwa kusoloozebwa abayimbi abamu olw'obutategeera kyakkola nagamba ate ennyimba zange batazikube ate naabeerawo ntya naye nga n'oli akikoze akimanyi nti enkya muwala wajja kuyimba okitegeera nga kikyamu naye nga temwerabira Junction Mall ekireka Junction Mall Dr. Tindoza mumwewuliddeko agenza abannyonnyola eyo Junction Mall gyenjogerako esangibwa kireka eriko amaduuka gonna goyinza okwetaaga kukyaliko amaduuka bawulira nga bagala okukolako bizinensi zaabwe kuliko ebintu bingi nnyo ayagala okugula engoye ayagala okugula makeup nviiri byonna kwebiri ate nga kuliko n'omuzikiti ne church esangibwa kireka ku kikubo ekigenda e Namugongo ku bajulizi mweyuneeyo mugendeyo mu bungi mufune ebintu ebirungi ate ku bbeeyi ensaamusaamu ngenda kuba sampulingako ku nnyimba ezimu
oba oluyimba akale kabaweeyo nga lumu olwa Dr. T mwongere okubeera nga mumutegeera abadde bamumisinga mumweyongere. Amannya nze Irene Akanwa Junuwensi, CEO Philo Decorators and Bakery. Mwena mbayita okujja mu mwoleso ogenda okubeera erugogo ogwa Bride and Groom. Tulina offers etuwadde 20% on each quotation gye tunaaba tukoze ku ba clients abanaabeera mu mwoleso. Mujje mubeereyo mulabe biki bye tugenda okubalaga mu mwoleso guno. Okuyingira osasula mutwalo gumu buli lunaku. Omwoleso gwa Bride and Groom guvujjiriddwa nenga ne mbulamu bwa bulijjo kaaba mpola si buli omuntu oba olina okubeera ng'omugamba ebizibu amanya ennaku zino mwafuna WhatsApp ebizibu byamwe bibeera ku status nenga lwaki kuma ebizibu abantu balina ebizibu bingi. Dr. T akayimba ke yayimba kali kategeeza bingi nnyo naye ayongedde okubeera nga atunnyonnyola ensonga lwaki yaggulawo federation yeeno era biki byeyina okukola na butya bweyina okutambulamu evaawa etuukawa era ekomakwani byonna agenda kubeera nga bibannyonnyola mwena n'abadde bamanyi abasinga abayimbi bagiwulira buulizi kuba waliwo byetebakolako interview nga tebabitegeererako ddala nga kugamba nze federation sibimanyi sibitegeera kati aze yabibannyonnyole kuba yabitandikawo abalage wa gye binakoba katuddeyo eri emabega gwe wakola federation bagiyita batya eyo bagiyita FEMA kimaleyo nedda Federation of Musicians, Federation of Entertainment and Musicians Allied Limited. But gwe wali ogikola watuukirira bayimbi ki anti Kenzo omulenyi obutatuukirira bayimbi? Nina lisiti wano ate lisiti nnene bulungi nnyo ey'abayimbi be twatuukira ate twatuukira na bayimbi kubanga era nayo nsobye eddako obulungi ennyo nsobye ekola ki eddako obulungi nnyo tosobola kugamba nti ogenda kutuukirira bayimbi buyimbi weetaaga okutuukirira associations bw'obona okola federations era twatuula ne federations zino rather ne associations zino wammanga mukama waffe okukola federation kuba federation yekulira associations. Yes, mukama waffe by then unionist omwami Bakabulindi yaliwo minister Musicians Legends Association mweri Green Live Band mweri Talented Musicians Network mweri United Musicians Superstars Association mweri Kaswida Instruments Players Association mweri Greater North Association for Performing Arts mulimu Busoga Events Promising Stars and bagiyita Federation of Musicians Associations and Allies Limited. Uma nga sijuulidde Uma teyalimu kubanga yaneruza naye yayagala okukola federation nga bwe kikugambye kyekyali okusala buzi sagendako ggulu naye abaavaayo bagamba nti omukulu yali ateesezza nti okukuŋŋaanya abantu bonna mwe mulekeeyo okubeera association wabula mufuuke federation kati ate nga baakola dde omulimu gwa association okumobilizinga abantu bayingire mu association yaabwe kati nga kyetagisa kusooka ate kutaba members ate onoonye bali abakola associations oba mufominge association yaba members abo oba mufominge federation ate mukuŋŋaanye na associations endala zibakkiririza. Kati mbuuza olina federation y'abayimbi ate Kenzo aleeta federation kati olwo mugenda bikwasaganya mutya federation tugenda kuba na bbiri? Federation tebagireeta federation nga bwe njogedde etuula ku masiga ga associations bw'oba tolina associations tosobola kuziyimirira ku makyama ga tukozeewo federation y'abayimbi. Ani atalina association? Sisuubira nti alina associations. Ani? Kenzo. Federation abagikola ati? Anti simanyi kuba kikyamu nkyenkugaa nti abakuliraanye batakuadvisinga bulungi nnyo bakutomeza ate ne bakama waffe abatuyambako okuteekamu ssente oba ne gavumenti esaanidde otuluŋŋamya mu nsonga zino okusooka. Kati for example, take this example, nezikuŋŋaanya association n'ezimu ziri muno n'ezimu ate ezizo n'ezimu ziri muno ate n'endala mulimu era ze nalaba lwe bampitako mu lukiiko lwa Kenzo gye saayogera kigambo kubanga ebyaliwo nali nsibitegeera naye nga nziraba zaabaddeyo zo zennyini nezigamba Eddie Kenzo tumudinawusinze but odinawusinga otya omuntu gw'otaalonda kyekisooka
denouncing oyogedde mu luzungu gwogamba okumujjako okumugoba gwota appointinga omufayaringa ota nti takyali kati eddaali lisooka eryokubiri bwe kibanga Eddie Kenzo agenda kuyambibwa era ayambibwa gavumenti bwaba bwakyogera bwe kiba bwe kiri that is I assume kati ate Ministry of Gender ne NCF nga najo mikono gya gavumenti ate givaayo gitya ate jjo ate ne gimobilizing ekyagyo kiki ekitakwataganye waggulu nga federation eri efomingibwa gye bagenda ne bagabira n'abantu ku ssente ne baleeta ne ssente ne baziteekamu tebasooka kutunuulira bwe birina kutambula golooza lwaki biri bwe bityo lwaki Kenzo yakoze federation gy'olabanga ey'amangu mangu ki ekigendererwa ekiri emabega nze nno ndowooza nti ebintu bino wateekeddwa okubaawo oba nakigwanyiza ayagala okutomeza abantu abamu naye entertainment yaffe nkyogera nkiddamu oba industry ya music naffe twagisangawo tuzimbye enzimbi okutuuka wano ate tejja kuvaawo naye oli kyakola kwe kugireeta babaleke nga mwawukanye buli lwoteekaawo ssente eri abayala tusobola kubatuuza obannyonnyole mateeka nakwetereeza tusooka teekawo ssente tusooka tegeragana ate ekyokubiri bw'osooka onoonyereze waliwo ekibaddewo kiki ekiremesezza for example nga federation yaffe oludde ebadde yina associations endala zino zo ziri ku list ne tulina almost 23 endala kubanga zajja zegattako olw'ebigendererwa bye twabanjulira ne tubagamba tugenda kwogera tugenda fuuka eddoboozi limu ozammwewulirideko ne katusoke tuveeko mu break katono nnyo then tukomewo bride and groom olunaku egenda kutandika lwanca olwokutaano enaku z'omwezi nga 23 egenda kutambula mpaka olunaku olwasande nga 25 mujje mu bungi okuyingira omutwalo gumu wali ku Oma Showground muyige ebintu bingi nnyo ebya bridal biki byolina okukozesa gawuni ki zolina okwambala gawuni ki eziri ku mulembe ezaavaako byonna jangu obiyige ojje n'omuntu w'omuyige ebintu bingi n'abaagala okubeera nga mutunda ebintu byabwe sitogi eziri mujje n'ebintu byammwe mu bitundu oba mubiraga abantu olunaku lwanca wetutandika Kambogereko ku Dr. T ayongera okubeera nga abannyonnyola ensonga federation eno kweyimiridde na lwaki yagitandikawo. Kamubogere. Ekiddako nze ndowooza ebintu bingi bizze bibeerawo era bijja ne bibuguma ne bibeera bwe bityo ne bimala ne bifa. Wano waliwo ebyakuteekawo amateeka waliwo simanyi ebya Save Uganda ne music ebintu bingi ne bizaalibwa bwe baayogera ku ssente ze baali bagenda okuba artist associations nyingi ne zitondebwawo iri okwetereeza ne bwe zeetereeza ate era zaatunulira ssente bwe zitajja associations ezisinga ne ziggwamu amaanyi engeri y'emu yeeriwo kati bwe baasuubizza ssente ze nawulira boogerako biliyoni 3 n'omusobyo ndowooza naawe wali oziwuliddeko abantu ne bakyamuka okwagala okukola ebintu ne babikola nga ate tebiri mu mateeka nga n'ebigendererwa tebirambikiddwa nga just bali excited olwa ssente zigenda okujja kyekitawaanyizza ne wuuma paka leero nti baatunuulira ssente tebaatunuulira mulimu gwabwe kati okwetereeza kino kyekisobola okugenda mu maaso tulina okuddayo ffe nga ba artist ne twongera okutegeera omulimu gwaffe nti si gwa kuzannya gw'employinga abantu abasukka millions 5 n'okudda waggulu directly and even 10 directly and indirectly so kati bw'otutegeera kintu ekyo ojja kunoonya Bobi Wine ndowooza kye yayita handouts okufuuka babbeega ng'oyagalayo katono billions bwe ziba zizze zandyetaaze zituule mu nteekateeka egenda okusobozesa omuyimbi nga nze okuba nga nfuna mu byenkola tonfuula crippled olw'okuba oyagala mbeere nga nninda nkusabe wabula kyennina tekirina vali esobola kundeetera kyakulya senga oba ontereezezza bagamba oyagala omuntu bamuwe buwi nsigo nkumbi ttaka yeerimire okusinga omuleeteranga emmere senga nnima amatooke gange nosanga nga ngalimu nga bwe ngatwala waali era osoomusisinkana ate njagala nnyo tukulagane ffenna kyekibadde kinnemeseza okujja mu kamera okwogera ensonga zino. Ani president wa federation yo? Yenze kennyini sebo. Vice president bamuyita Odong ali mu northern omwogezi omwogezi tulina general secretary ye no creature omwogezi ye Mukungu. I think the name is Mukungu. Ato wensawo owebye sente ye Nakalema
Grace Nakalemu. Umani representative nabe enakamyuka. Florence Nakamyuka. Yeah. Sie Queen Florence. Ekitofu ddala. Okay. Na ye twabaga twali tugezaako kuzimba. Ekirungi kiri nti eno ine ebadde interim committee. So twagala bwebaawo obusobozi. Kino kiri registered kirungi nnyo. Tuddemu tulonde abantu balonda abakulembeze ate era be bawuliramu emirembe abasobola otwala omulimu guno mu maaso. Nze saagala kukulembera ng'ate tufuuka staff. So kiri open abantu bwe mukuŋŋaana muddamu ne mulonda. Senga tukuŋŋaanira mu kino ekizimbiddwa gw'olowooza gavumenti egenda kuwandiisa federation ey'okubiri ng'eno weeri. Obuzibu bwaffe duplication of things and companies and n'emirimu. Ono mulina ekigendwa kyekimu n'ono waali ate n'oli waali kati gavumenti ne funding ete neeyamba etya. Ndowooza mubitegedde bulungi nnyo abadde tebannaba kubitegeera. Eyo federation entuufu era buli muyimbi yenna yena ndowooza yandibadde yeeyuna wa Dr. T kuba yalina federation eyawandiisibwa mu mateeka. N'olw'ensonga ensuubira oba Kenzo ekibiina kye kigambibwa nti si kiwandiise. Wekiba nga si kiwandiise yandibadde yeegatta wamu ne Dr. T ne batambuza ekibiina kimu kuba kye kiyinza okubayamba ne batuuka ku kye baagala. Bonna kye bafa okufuna copyright. And of which copyright eyamba bo. However much kala akasente katono nnyo naye kalina embalirira mitendera mwe kajja katambulira. Era singa ennyimba zo singa ziba zitambula ennyimba zo nga oba nga bazikuba mu bifo ebyo ebisasula oba ojja kufuna akasente akawerako. Kambaweko ku nnyimba za Kenzo ezimu mulabeko ku nnyimba za Kenzo.